omwana aba anaaziddwa amajaani ate wakati omwana oyo ow'obuwala yayisibwanga mu kibyo. Maama we yafumbanga emmere, yateekanga emmere waggulu. Omwana oyo byakola byawukana n'omwana aba anaaziddwa amajaani. Nti ensangi zino ebintu byakyuka ate nga tebyandikyuse, kubanga ddala kituufu abantu baava ku buwangwa n'ennono, abantu bakola byabwe ate ekitali kirungi. Nti nazi kuno edda ekyalo kyabangako omuti ogwo nga gwa nsonga, era ng'omuti ogwo gutiibwa, ng'era nga buli awangaalira ku kyalo ekyo amanyi nti omuti ogwo gulina okutiibwa era gulina okussibwamu ekitiibwa kyagwo olw'amaanyi agaba gagutuddemu n'obuyinza obuba bugulimu. Nti abantu bagendanga ku muti ne bafukamira ne basaba ne bafuna bye baagala, naye kati byaggwaawo. Nti abantu bagendanga ku nsozi ne bakiika, oli n'ava gy'avudde ng'alina ebizibu bye n'agenda ku misozi gindi n'asaba n'afuna ekyo ky'akola ekyo ky'ayagala. So kati abantu be boonoonye, ensonga lwaki ngamba nti abantu twandize mu buwangwa, twandize ku nsinza yaffe ey'abajjajjaffe eri gye baakolanga. Nti ensangi zino ebintu byonoonese nnyo, naddala katundutundu ak'abamaama oba akatundutundu ak'abawala. Nti edda maama bwe yabanga mu maka nga talaga mwami we nti munnaayi Musoke yankyalidde, era nga wabaawo akabonero taata oyo kaamanyirako ddala kituufu omukyala ali mu maka atali mu mbeera nnungi. Nti maama we yafumbanga emmere, yateekanga emmere waggulu, tinandiyisenga lumonde ng'oyo ow'ebikuta omumyufu, era lumonde oyo yabanga wa taata yekka. Taata ne kimuleetera okumanya nti olaba banteereddeko akantu kano ebbalibbali. Nti ensangi zino, nti omwana ow'obuwala bwe yakulanga n'atuuka akaseera ak'okukyalira Musoke, bamaama baamanyanga nti omwana ono katuuse ku mutendera ogwo ddala kituufu agwanidde. Naye mu kugwanira okwo omwana oyo ow'obuwala yayisibwanga mu kiryo, era ekiryo ekyo bwe kyakalanga baamanyanga nti omwana ono yandiba aliko embeera etali ntuufu, ekimuyita ekisiraani. Nti omwana yayisibwanga mu nnyaanya, omusiri gw'ennyaanya, era omusiri gw'ennyaanya ogwo bwe gwakalanga baamanyanga nti omwana yandiba aliko embeera etali ntuufu. Era baakinogeranga eddagala ne bamanya nti omwana yandiba aliko kye nandiyise ng'ekisiraani, era omwana oyo yanogebwanga eddagala n'anaaba okusobola okulaba nti embeera eyo ekola ki, embeera eyo evaawo. Naye ensangi zino osanga omwana ow'obuwala ali mu myaka egituusizza okufumbirwa naye ng'akyali ku luggya olw'embeera eyo. Osanga omwana ow'obuwala naddala kituufu amwagalako tamuddira olw'ensonga ng'aliko kye nandiyise ekisiraani. So bajjajjaffe baamanyanga era ne banguyibwanga mangu okunoga eddagala oba okunogebwa eddagala ku lw'ekizibu ekyo. Nti baamanyanga nti omwana ono katuuse mu mbeera eyo ey'okukyalira Musoke, ddala kituufu aba akuze, aba afuuse omukazi ddala akuze. Naye ensangi zino osanga abantu ddala abakulidde mu myaka omwana bamunaaza majaani. Bannange tudde ku buwangwa bwaffe n'ennono, tudde ku nnono eri eyaffe bajjajjaffe gye baatambulirangako. Ssebo musajja mukulu, ekibuuzo ky'ombuuzizza ddala nsonga nkulu era eribeera nga nkulu emirembe n'emirembe. Nti omwana aba anaaziddwa amajaani, ddala kituufu ne byakola era bibanga majaani. Beebo boosanga nga ddala kituufu nga nawaaba mu kibiina obwongo bwe ddala kizibu okukola ki, okubaako byakwata. Ate wakati omwana aba anaaziddwa eddagala lino eryaffe egganda, ennandiyise ng'omwoloola, ennandiyise ng'akambula, ennandiyise ng'ettwatwa n'ebirala eby'enjawulo.
ddala kituufu olabira ddala nga omwana oyo byakola byawukana n'omwana aba anaaziddwa amajaani, nti wakati waakyo omwana yandinaaziddwa ku kiba kyogero eddagala eryaffe egganda, nti omwoloola omwana n'anaaba, nti akambula omwana n'anaaba, nti enjagaza omwana n'ayagalwa, ettwatwa ogamba mu katundutundu wee katyo. Olabira ddala nga waliwo enjawulo wakati w'omwana anaaziddwa amajaani n'oyo aba anaaziddwa eddagala eryaffe eriva mu miti, oba kye nandiyise eddagala eryaffe ezzaalirwana